Katikkiro tutandikirewa okudifendinga. Lwaki mwefulira ddala nti temulaba ebitambula wano ku internet. Chicken yefulumizaako obutambi okuva wiiki ewedde. Nene wiki yenyini nafulumya obutambi kasitaba alaba nga takyatuloninga video zo tezitatambula nga yefulumyako akatambi. Wano Lumbuye wavayo n'akwogera ku video oba wazirabye dda. Lwaki wefula ntolaba video za chicken kifone n'eki kyoli kusigira abaana baffe Katikkiro w'e Buganda. Katikkiro wa Buganda mazima ddala gwe mwenyini gwayimiridde na chicken n'akwata mu ngalo. Engalo zakozesa nga akomba obupama bw'abasajja banne. The same fingers zakozesa ng'akomberera abakazi kozi gwe mulimo gwe. Katikkiro wa Buganda omulamba luli bwe tunatandika okubayisaamu amaaso netubayisaamu amaaso nga mugamba nti no abaana tebalina mpisa bayisa mu bantu abakulu amaaso naye nga gwe mwennyini oganya okwewa ekitiibwa. Tusiye kyandikoleddwa ba leaders no mutujja batabukidde Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ku nsonga ya chicken era nga bamugamba nti ekyo kyandibadde asaanidde okubanga akola kupozinga ne chicken n'ebifaananyi ne fact omwana atuuse n'omugamba nti wano Lumbuye bwakugambako video ng'oziraba mangu kati obutambi bwa chicken tugambe nti tonabulaba. Era soyo yeka omukulu Vijja Jingo naye avuddeyo n'amukolera post n'amugamba nti sebo ow'ekitiibwa Katikkiro ante ku ssaawa ya kakati tubadde tusuubira nti wonna aba olabye ku chicken ojja yitirawo poliisi emukwate tinaye kyewuunyisa ate mwolumusinkane ne muddamu kubanga muwaze handshake agamba nti ekintu ekyo tekikosa bo ng'abazadde bokka ng'Abannayuganda ne Africa yonna kubanga ebintu by'omwana ono byakoze tebirina kye bigattako ku Buganda, ku Uganda eri Abannayuganda kujjako byonoona culture. So abantu banyiivu si basanyufu yadde nakamu okulaba Katikkiro ng'ali ne chicken ng'obutambi bufuluma buli lunaku obutambi obw'obuseegu bwetwogerako nga kampuni ezivaayo z'abadde akolera zimwegana nga zimugoba ate nti ne bamulaba nga ali ne Katikkiro oli abuuzizza ekibuuzo nti tugambe nti Katikkiro Charles Peter Mayiga tanalaba ku butambi obwo oba tanawulira luvuuvuumo olw'obutambi okubanga ate yesembereza omukulu chicken eyo nga nvuddeyo omukulu penge agamba nti Bannamasaka bayitiriza okweyagaliza era mbu balina entitlements muli kimu kye bakola balowooza nti kisaanidde okubeera kyabwe oba aba balina okubanga bakibeeramu. Lwaki ayogera ku bintu lwaki ayogera ensonga eyo era alina ensonga ze era ndowooza alina okubanga zitubuulira si zino wamanga. Ekibabonyabonya mmwe Bannamasaka abasinga abayimbi abava e Masaka abalina entitlements nti mmwe mulina okubanga mugwanidde buli kimu kyekino mulowooza mwalubale temutuukanga pazo temutuukanga muli bafala temuli bafote muddeyo gye mwasale mulwera muddeyo si mwenna ne mulimu abadongo basita muli badongo kati kangubuulire ekikubonyabonya liri pazo kiri ekintu kimu kyokimanyi Bobi Wine aboola Bobi Wine ye mukulembeze gwe mmanyi asinga okuboola aboolera nno ddala nga mpuuga oyogera Bobi Wine aboola ate asiima lwaki buuza Munnamasaka munno Kenzo ekyamuyombya nti bamubulutiikinga ne bagana omwana ku kisaawo. Imagine Kenzo yava gye yava mbunga asuubira Bobi Wine agenda kulekawo babi ne famire ajje ku kisaawo enga yaaya munone ndikulikayo ssebo mumanyira abaana b'e Masaka kye mbamanyiiko ne musaaga omukulu Kenzo yagamba nti yanyiiga nti Bobi Wine temuna ku kisaawe kati gwe naawe kennyini olikuba nti olinamu kiri nti Bobi Wine girikoko mu video yo oyogera mu video yo olowooza nti alibeera kadeyideyi obudde bwo bwonna neze ekimanyiiza nkimanyi kati pazo kankulage nti Bobi Wine si mudongo. Omuyimbi gwe bayita Nando Love omuwulira yakafiirwa kitaawe wa Nando Love yakafa naye Nando Love akaabye ku Snapchat akaabye ku Twitter akaabye ku Instagram buli video Nando Love gye mbadde ndaba abadde akabuvu yafiirwako kitaawe. Nando Love natuka ne ku extent okusalako dreadlocks era zisazeeko ku live nga mmulaba Nando n'asalako amaviiri we chui nga she's mourning death of her father akyali mu kunyolwa naye sirabanga ssanyu lyamulekwa nga kufuna bubaka kuva wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nkulaga nti Bobi Wine aboola
ate Bobi Wine wakulabikira maka go bana akulabikira mu kiro obulamu bwo bukyuka Nando Love abadde ne video zakula ku Snapchat ali awo yegongoba zaaka aba yakafira kitaawe kato bakamuziika wiki eri ewedde naye yasindikiddwa obubaka bwa Bobi Wine bwe nazimo okulaba ku ssanyu lya Nando Love yeso ye mukulu penge nga agezaako kubanga alambulula ensonga ze ye nga wabiraba abana Masaka ndogoza mujja muwuleza oba kyayogera kituufu oba nedda naye nga tuvuddeko eyo ye Honorable Medad Sseggona avuddemu omwasi agamba nti ajogeddwa nnyo nti naye ye ng'omukulembeze bonna abamujoga ate bamala ne bakola ki ne bajja gyali nga beetaaga obuyambi naye mbu tabagoba era asigala akola ki abayirawo omubiri kubanga mbu omukulembeze omutuufu bw'atyo bw'alina okukola yogeddwa abatalina kujooga naye nenzikiriza kubanga obuvunaanyizibwa bufaanana bwe butyo waliwo abankolokose ate ebiro ne bituuka ne bakomawo gyendi nesisiba busungu kubanga abakulembeze tebakola batyo abantu abanneesimbyeko bakyayina obudde okujja gyendi nembayambako ku ngeri ki gye bavaamu mu kalulu ate era nembayigiriza obukulembeze butambula butya sijja kwetaba mu nteekateeka yonna eyinza okuzza emabega olutalo lwe natandika era lwe mbadde nnwana ne bannange nja kukola buli ekisoboka olutalo lugende maaso ne be mbadde mpolereza nga mulimu n'abo abanneefuulidde nja kugenda mu maaso kubanga ekikula kyange si kya musota ekikula ky'omusota kubojja ekyange kuyamba eyo nga tuvuddeyo era nga tweyongeddeyo n'amawulire ag'enjawulo ono yatabukidde mukulu Luzi mukulu Luzi Abraham n'amugamba nti lekerawo kubanga oyogerera abalonzi n'okubavuma obeetaaga yadde ogamba nti babekwetaaga naye singa obadde tobeetaaga tewandivuddeyo tonsabiriza sente kize nkuzaala omuntu oyina kukola twaga babuulira ebyo bimina okuwulira si bye mwagala abantu muyiga okukola teri luseke londa omukulembeze si ebyo byakuwa weewaawo olwo nno mufuna abakulembeze abatuludde abasaana Uganda ekule bino tubikolera abaana baffe n'abaliddako mmwe temukoye enguudo ebi kitegeeza temulina polisi ya nguudo twagala enguudo nga zirina leeni ekitone nnyo bbiri ab'obuboda we bayita Bwana Luze okimanyi bwe kyanga otandika kuwogera toyina kye wali oyogedde kyogenda kukolera balonzi oli mujerega bajerege ate ngo bajeregera bwereere kubanga oyinamu by'otamanyi kali bye njagala okukumanyisa leero video beggwayo gitwale ku YouTube genda ku YouTube ogirabe Godfather Yugi Bwana Luze ogambye abalonzi tebalina kukusaba ssente kati n'abalonzi balina okukusaba ssente lwaki Parliament eketalingira omubaka ku buli nsonga ne Parliament erina ssente zeewa omubaka addengayo mu constituency ssente zo ziba zaaki ndwakwa abaka tebaagala zoogerako kubanga bali azaamaanyi abantu omubaka n'agenda ewafiiriddwa abantu n'atagula yadde akawunga k'obuugi eyababba yeyanziba naye nga buli mwezi balina ssente ze bamuwa addeyo mu constituency akolenga visit mu bantu nejjukira amafuta airtime data VPN medical bichi dereva byonna babisasula Bwana Luze yeze sente abantu zaba kusabako ekyakubiri Bwana Luze lwaki Katonda akusitula n'oyambuka bano n'abaleka wansi bakusobola kuliira kwa yambusi yensonga lwaki taatawo akulabirira ng'okyali mwana muto nkubanga alina amaanyi agakola bwe gamuggwa n'atuula nga gw'okuze n'otandika omulabirira ayiseewo banabala kwe baliira omukulembeze wenna bw'atyo bw'aba ekirala Bwana Luze olemedde okwawula omufuzi n'omukulembeze tonoonya bufuzi onoonya bukulembeze obukulembeze bugabibwa bantu obufuzi omuntu ye yeetondawo kati abantu babeera bakama abo bateekemu katiibwa ab'emiti yanaggo wasumagira
noloza ebakulonda no wangula akalulu nti oba wangudde entebe ebyo bintu bibiri byanjawulo winning a vote and winning the seat byanjawulo era ebyo biwandiike wali ku lupapula winning the vote and winning the seat byanjawulo kati bwana Luze ogambye omubaka yenna alina okuba ne degree ekyo kikyamu Luze wasoma degree ki wasoma obaka yetugeze wasoma engineering okimanyi nti degree holder eyakola engineering no senior for drop out bonna benkana amagezi nga bayingidde mu theater y'eddwaliro ne balongooseza a senior for drop out and an engineer as it does as equal nga bayingidde mu theater of operation ku mulwadde bonna tewali amanyi kyakukola kati degree teyeetaagisa. A degree will never add someone an extra sense of mind. Jataina. One who can own a degree and state this. Not whoever educated is land, but whoever land must have been educated. Oisegi. Wabo gena mu parliament. Sibuli aliyondi yasoma degree joyino boli jaina. Luze. Ogambye nti omubaka wa parliament ayina okulaga milioni nga 5 ku account obugagga n'entegeera nayo byanjawulo kyobola babagagga amagezi bagajja mu mabaala g'abaavu tozo badde ogambika kyako nze balega manzi nemba ne sente awo bawe ekibaala awo n'agenda abagagga ogwabe gwa ku implementinga nayo okulowooza balina kutono wealth and reasoning are two different things. Reasoning is naturally gifted, whereas wealth has 4 meanings. Okuwa, okusikira, okubba, obokola. While wisdom is only acquired naturally. If you miss it, you miss it. Whether you are rich or educated, if you have no wisdom, you will not have any wisdom. Ujakwata ina magezi. Karibwana Luze, kangene ku YouTube. Bwana Luze abantu bamalireyo osegira bulungi bakwate bulungi bakuwa akalulu kuba botabakwata bulungi era ogenda kwevuma n'ab'e Kampala waliwo enjawulo nnene wakati wo wangula akalulu n'okuwangula entebe ebintu byanjawulo abalonzi be basalawo ani anaawangula akalulu naye ababala akalulu be basalawo ani anaawangula entebe ontegera bulungi abantu tobajerega nnyo babe bakamaabo okusabiriza balina okukusabiriza kubanga be bakamaabo gwogenda kuba muddu waabwe. You are their servant. You are not their boss. You are a leader, not a ruler. You are a leader, not a ruler. Oli mukulembeze toli mufuzi. Ebyo byawuli. Kati bonna agezaako okubasomesa ennyo. Baina akalulu kamuuka mu kituufu naye ke weetaaga qualities of a good leader. I know okubeera listening to the subjects one. I know okubeera polite. I know okubeera conning and cunning. I know okubeera exemplary. Ekirala Bwana Luze abasajja bonna bwe bawulira omusajja munnaabwe ng'ayogera nnyo ng'akulembeza omukazi abasajja batebamubalaamu kyesijja kwogera buli musajja akulembeza omukazi abasajja tebamutwala serious era balina ebigambo byabwe nti yalooleza kati nakyo kikuteeka ku minzaani
You would have made a good MP if you were revised who an MP is to be. Naye, if you do not well revise it, nekano gena kwevu mabe Kampala. Temulonda abantu kubanga babanyumidde. No. Mukalulu abantu balonda abantu okusinzira be balabye. Kubanga gwe togenda kugamba nti gwotegeera ennyo okusinga bonna abeesimbyewo. Buli omu alina bw'ategeera eyeesimbyewo. Naye okoze otya okukyusa oyo ajja akuwagire. If it needs okutula naye n'oyogera naye, ability tebagyesoma. Teriyo mukulembeze mulungi. Buli mukulembeze abeera mubi. Mu bintu ebimu ate nga mulungi mu bimu. Kati abantu bakudaalira nti ate munnonde mwe mufunamu, ate waki bagenda kufunamu luzze. Kubanga you are not an implementer. You are a policy maker. You are not a policy implementer. Kajali chebagenda kufunamu. Secondly, you are going to serve in Museveni's government. Manifesto jogeno tambuza ya Museveni. Ekirowoozo ekyo tekiri mu manifesto ye tekijja kukola. Kubanga amateeka gasooka mu cabinet. Cabinet ekiyalingibwa president. Kati tulowooza nti ogenda zimba oluguudo olutaliiwo. Tulowooza nti ogenda kukola oluguudo olutannatuusa kukolebwa. You are not an enforcer. You are not an implementer. Bwe banaalya ssente tolina kyogenda bakola nga za luguudo ne bazirya tolina kyogenda bakola. You would have been in a position okukwana bano abantu. In a position okukwana abalonzi. N'oyamba ku bo. Naye if not that, Bampita Godfather. Ebyo naye jjukira ye yabagambye nti tabeetaaga. Era nti bwe munaaba temuwadde akalulu ajja kukola n'embaga celebrating kubanga ajja kuba mumuwonyeza omugugu gw'okubanga abakolera. So nti mumuwa akalulu mulabe ebirungi ebimulimu naye mulekerawo kubanga mumusabiriza. Byonna nga bigenda mu maaso era nga tweyongera okubanga tukutuusaako amawulire agatambula. Omukyala eyabbibwa Shaban Selector avuddeyo ne yeekubya enduulu n'agamba nti waliwo omuvubuka agenda ng'ayonoona erinnya lye ng'agamba nti ye maama we era abadde asoma simanyi asoma siniya yeekuna nti naye maama bulijjo bamukubira ne school fees nga tabawa nti era maama ogwo gwe muze gwe gw'okuba nga aganze obuvuka era n'agamba nti oyo Shaban si ye muvuka asoose okuba nga amubba nti maama apepeya nnyo n'obuvuka obuto ne bumubba ne bumulekeramu bwereere. Wabula omukyala avuddeyo n'agamba nti nedda bya bulimba oyo omwana si wange era simumanyi anoonya kontenti. Family banange bivideo etambula omwana agamba mbu mwana wange mbusimanyi ndi maama we banange omwana simumanyi omwana sinze muzaala simumanyi simulabanga nako simanyi namanya ge simumanyi sinze muzaala sinze maama we. Omukola ezi video akola content alabika yagala ku trendinga Africa boy simanyi waita African boy banange neesonyiwa nina ebizibu ebimala neesonyiwa. Omukyala agambye nti nedda bannange omwana aliko kunyonenera erinnya omwana simumanyi bintu bya content. Naye Shabani yayogerwako atakomyeyo okutegeera nga bamututte mu kooti naye ate mbu teyafunye muntu yenna ava ku saidi ye yabaddeyoko mu kooti. Bwe bagezezaako okubanga bakubira ku maama we kubanga Shabani yawaddeyo enamba bakubire ku maama we bamutegeeze nti mutabani wo ali eno mukomera. Maama yabadde mukambwe bitya era n'abagamba nti ye tayagala kumanya nti olunaku olwaliddamu amagezi n'amanya nti ebintu by'okukola ebikyamu si birungi nti alitegeera abantu be. Maama bwe yamaze n'ajjako n'essimu. Oli ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga ringing that notification bell
sharinga likinga tukyalina amawulire mangi nnyo nnyini ddala kugamba bugambe nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kye weetaaga okuba nga omanya nja kubanga nkikuweera nja kubanga nkikutuusaako wona woli wona wosinzidde tuula butuuzi kalira amaaso gateeke ku lutimbe tukomawo n'amalala mangi nnyo tovaawo